Onye kintu waleeta gwe aleeta enjogera eyo enso teeka ko nnyo maanyi tuga abantu basitegeera NTV national media ngeetadde amaanyi ku Anita Among Kasuku anti kati amali gonna geeto gonna Anita Among anti kati engeri ya speaker gye yali akolamu ebintu bye teyabalekera options. Speaker yali omuntu asobola okugamba tekiriddamu kubaawo ekyo n'akimala n'atalekawo room for discussion. Olaba ne Kadaagawo towards her end ojjukira mu COVID yawo waliwo ssente ezatambula baza ni milioni 10 nga bagamba bazaaliza ki. The speaker fell out with NTV, actually NMG, but bagezaako teekawo embeera eyogera era twagenda omaliza nga speaker ali ku NTV bamukyaziza. Ekintu kya Mungu kyakeera ku makya Pierre yegambye mu denounce tugamba speculation awe yatandikira next up a day later ali ku State House boogera speculation netandika kati awo ne balyoka batandika emboozi ya corruption. I don't think that is it. There has to be something more than meets the eye. Ne president baba anaakola president naye alina PR machinery ye muganda wange president enkola y'emirimu gwe wona omanyi enkola abantu gye bakolamu. Waliwo abantu abamu gw'olaba ng'ayogera era bw'olaba ng'abantu boogera ng'amaanyi ge boogeza mangi naye nga bw'addayo eka bwe yeebaka linnyamuko kati ni makkati ne bw'omulaba nga wa opposition nnyo linnyamu linda togoberera nnyo togenda ku bandi wagoni. But you see in every country ebyo bibaamu ne mu USA waliyo abantu baabwe be bayisaamu information waliwo be bamanyi nti oyo ayogerera president nga waba ayogedde kati waliwo abantu abamu b'omanyi nti oyo kasita ayogera ali ku interest za president ali ku interest za first son aliko nga bolaba Kabanda baani oba Balamu baani kate waliyo abalala nga bolaba basajja mivule basajja mivule wamulabye nga agamba babaganda tebalina kye bagiraba ekiti ne bekiti afa ababimanyi nkugamba nti tobuukira basajja mivule waabookidde Pierre yo ejjudde bali biki nedda basajja mivule muleke gwe ddayo olabe bw'abadde awaana General Muhoozi. Why this shift right now? It is not a coincidence. Tabannamere naye bwe yakyusaamuko anti ye nga amaze kubeera ati ye twamulaba nga bamututte kati basajja mivulani yamututte. Wali abantu abamu abajja nga bakanyugayo ejjinja balaba abanajjayo omutwe. Zubeida teyavuma era sirowooza ne Nnaalongo Kitone yavuma. Naye tulina that level of entitlement. People think they can break you. You know? They can break you. They can make you do what they want. Baagala otambulye ku bundi yaabwe. Naye Zubeida yagambye yagenda kukwata Shiba. Yagambye agenda kukwata Shiba. Gwe yapatanye. Alex Mwangi in a comedy store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platinums. I'm so happy. Yes, Diamond Platinums from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Nwaji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Bugi, Catalayan Kando, Comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat Chico, Maulana Drain, Ticha Mpamire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th year anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Ovo. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ehajikazi we kapo erije baita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale by'eby'e mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satwe mu 227 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo ehajikazi we kapo ja konkone yebiro bino gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga kali musale ko Front Page 12 June 2026 mujja obwana butuwe meneku obwota wafunira musajja omutufu ng'okoye ng'okadiye n'ekikijjo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo yagikazi we kaperi basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Biniva Logistics.
The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. But tekikola okitegeera kati gavumenti erina otandika okuzimba government blocks bagambe nti kati eno block tuwaddewo nnira era kati ng'omuntu ali e Masaka kati bafuna MP wano abaddako Masaka abaddako Mbarara blocks ezo gavumenti egenda ezikola administrative centers oba okitegeera naye omuntu n'akulaga nti yavudde Masaka n'akeera azze ku nnira wali e Kololo ne bamugamba nti asawa nnya kati bano betukutteko bamala mujja kukomawo enkya naye ono yavudde Masaka agenda sulawa agenda kulyaki ennaku z'omwongeddemu ezo olaba nze nakeera nze nali nfuna national ID ng'eri bagibbi saasa 11 zansanga ku nnira awo ng'ate nnyimiridde nti oli mulayini olwo nsabirira bandabe olyanga nti Kasuku jangu era Katonda nannyamba oli nanga Kasuku jangu ku ssaawa emu natuseewo 11 walowezeko wali ku passport office osobola otuuka ku passport office ssaawa 2 bw'oba olinawo appointment ya ssaawa 3 olina obbeerawo 12 naye nze ekinyuma ku ntana affairs mubeere eddoboozi lyaffe basumbwa nnyo omuntu ng'ajjajjaabo tebaali Baganda naddala nga balimu Olunyarwanda anti twalinamuko issues ne Rwanda ebiseera bya Kayihura nga balowooza nti there was a section of Banyarwanda abali baagala owamba gavumenti ne kati baakitereeza president yakyogera ku Kasuku ogenda ne bagamba jjajjaawo teyasaba butuuze president yayisa directive last year awo ndowooza nga omwaka gunaatera okuggwako yayisa directive naate era nabo tobanenya waaki jjajjaawo aba teyasaba butuuze tabimanyi kati awo obuzibu bubeere bwani Kasuku nonya passport. I think people now are people should apply for naturalization. Jaden yaswaka mama ofuna passport. Hey. Mama eba baba jjajjabe tebewandiisa kati buzibu bwani. Fake Kasuku ofuna kugambe inabwe ekola. Manzi ofuna passport nakula kwenye Franka Gashumba. Gwe. Ngasaba kujja na mawulire ofuna passport. Igwe. Nakula kwenye Franka Gashumba. Olina mu roots z'Abanyarwanda. Ankunnyonnyola ndatuye kutya kunnyonnyola. Kasita wamala n'abaako gwankwasa nampaako ne balooya kati andi problem nze gye nalaba kuba nze nakyazaako ko wali omuwala bamuyita Nakato namukyazaako ko nanyinyonnyola ebyo ebintu byabwe ebyo issues z'Abanyarwanda n'ebisigadde naye problem eriwo yaviira ddala mu gavumenti ne security baayisa order to do those things naye order baagiyisa nga tebalaze structures mwegenda kolera okitegedde because well there was a rift and all those things babera balina okkomawo they revisit because now historically we have to know there are people who came ne babeera wano nga Banyarwanda bajja olw'olutalo abajja olwaki government erina okuvaayo ne streamlininga kwakati omuntu bagamba nti najja 94 tata ne mama nze ne Rwanda sina gwe mmanyiyo okitegedde kati akola atya kati ezo structures ebiddayo eri government internal affairs obeera olina ginenya kitini bo nabo babeera bakolera ku order okitegeera kati bano abatini be baali balowooza nti balwanisa government ate be banyigirisa bali ekitakola makulu yes who they thought are fighting that system na president yamala n'ayisa order yasooka n'aba meeting akaawo n'abako bye yayogera biki naye nagenda olanga ngayiseza order ngayise mpola butereevu aza abantu okedde ku kyokulwana ntwalowooza mbu group ya General Kalekalechezi baali alwana tubamba bamukomya naye ekintu kyanita mongo bagamba mbu geboogera kumole getulaba kyeka baddagala kuzimba system ye ngagala kuleeta kintu waliwo omuntu interview nayadde ndaba baadde ku interview awo nga boogera abadde abaka abasinga 70% ng'agenda kubaagirina bayise ekintu mbu munange olaba kati parliament ng'ekizibu okujja obwesige mu executive twoza Anita Amonge amaanyi g'abadde alina gano
gigamuviiriddeko akabasa baatidde. Kisoboka lwakuba emboozi ya speaker eyo erina engeri gye mu kwevoluvinga kuba bw'olaba engeri operation ezo bazikolamu ffenna we don't have the tip of the iceberg. We don't know. Tebatwa tetulaba. We just woke up one day because it is what most people are wondering about. What led to that fallout? Etuukaawo nga bagamba nti abantu babayita ne State House ne boogera n'okwogera nabo. Otegeera kye ggamba. How did we get here? So there is more than meets the eye. Okusinziira ku rumors zenatandise owulira ez'enjawulo. There is more than meets the eye. Tuyinza okuba nga tuli wano naye nga president yadde atuuse ku mbeera nga kino kyakola is the only option. Ayinza n'okuba okusinziira ku byempulira ayinza n'okuba ng'ate ayamba amongo okukola kino. Ndugu yakyogedde nakyazizza Ndugu. Okitegeera. Nanga that's the least he could do. Yes. I think in the scheme of things, there is something they are not telling us that we may never know. Because President engeri gy'adde ayagalamu speaker. Because bw'otunulira fallout zino zonna endala. Bw'otunulira fallout ya President ne Kayihura. Kibadde kijjo kirabika. It was obvious. Ne mawulire nga speculation mweziri. Ne speaker tembadde mu speculation yonna. And we are good. N'omukulayira wano. N'omukulayira. I don't know. There is something we don't know. Ku nsonga zino. Bigger than what meets the eye. Yes. Bata nga president anaakufulumya. Akweta mu meeting na file zonna nga zaggwa dda. Ng'ozirabako. File zibaddewo naye kye twagala okubuuza what triggered this action. Because for Kayihura's case twawuliranga Sima yakolagana ne bano Sima yakola bati in the news walinga okiraba. Kiri obvious. Ekyajje pam kye kimu. Their fallout yali yogerwa dda. Era nga ne bano ba commentators obalaba. Twandibadde tulaba bano bano abeefula ba political commentators nga kino bajja bakizimba. Ekyamonge. Naye ekintu kyamonge kyakeera ku makya Pierre yegambye mu denouncinze. Speculation awe yatandikira. Next up, a day later, ali ku State House boogera. Speculation netandika. Kati awo ne balyoka batandika emboozi ya corruption. I don't think that is it. There has to be something more than meets the eye. Ne president baba anaakola. President naye alina PR machinery ye. Muganda wange president enkola y'emirimu gwe w'onoomanya enkola abantu gye bakolamu. Waliwo abantu abamu gw'olaba ng'ayogera era bw'olaba ng'abantu boogera ng'amaanyi ge boogeza mangi. Naye nga bw'addayo eka bwe yeebaka. Linnyamuko kati ni makkati. Ne bw'omulaba nga wa opposition nnyo. Linnyamu. Linda. Togoberera nnyo. Togenda ku bandi wagoni. But you see in every country ebyo bibaamu. Ne mu USA waliyo abantu baabwe be bayisaamu information. Waliwo be bamanyi nti oyo ayogerera president. Nga waba ayogedde. Kati waliwo abantu abamu b'omanyi nti oyo kasita ayogera. Ali ku interest za president, ali ku interest za first son, ali ku nga bw'olaba Kabanda baani oba Balamu baani. Kate waliyo abalala nga bw'olaba basajja mivule. Basajja mivule wamulabye ng'agamba Babaganda tebalina kye bagiraba ekiti ne beekiti. Afa ababimanyi nkugamba nti tobuukira basajja mivule w'abuukidde. Mupiyeru yo ejjudde bali biki nedda basajja mivule muleke gwe ddayo olabe bw'abadde awaana General Muhoozi. Why this shift right now? No, it is not a coincidence. Abannamere naye bwe yakyusaamuko anti ye nga amaze kubeera ati ye twamulaba nga bamututte kati basajja mivule ani yamututte. Wali abantu abamu abajja nga bakanyugayo ejjinja balaba abanajjayo omutwe. Bamuveeri mu mantu ng'oveeri otandike basajja mivule kyoyogera kyekituufu. Waabwe babeera baagala kulaba baani. Abadde nakizimbye nga Kajja Akanyarwanda. Agenda mwene office. Basajja Akanyarwanda. Nensanga Akanyarwanda. Nensanga Akanyarwanda. Kati gwe ng'ojja ne tribal sentiments z'omwegattako. Akanyarwanda. Mama. Nga baka yo kale. Ogenda aba batwala ye tebamutwala. Babitunuulire ennyo biri mu ggwanga lino. Olaba muntu kuvuga. Kula sigala akyagenda. Tekisoboka. Kyeki kye nagamba ku bantu b'ebweru abo boolaba babeera online bwe balina information
waliwo information nga si buli omuntu alina omufuna ng'olina bbanga oli mu waliwo information nga you have to be nga you are theirs okitegedde waliwo information kati Kaweesi kasitantandika owulira ebifo ewuwo nti kati Kaweesi yayombye n'omukazi byesigaye gy'otabeera ne beekuba osooka kutunuulira mukazi wo oba mukozi nga tonatunuulira nze kati nze engeri gye nconsumingamu information ennaku zino ebimu ku bintu kati because nga nze bengamba Shalom nze am blessed oba mulake kuva nga ntandika amawulire nabeeranga kumpi n'abantu bambu olinga ayina essimu ya prime minister banyumya n'amunyonnyola kino nekiri ogenda kitutuuseeko eno mutudde munywa bbiya n'atandika emboozi paka kati I have that privilege that there are so many people now that I know you can be seated somewhere oli n'ayogera ekintu n'ogaa ogenda okitawo ebbanga nolaba nga kibaddewo now sikyasobola buconsuming information nti ono yazze n'ayogera bw'ati tosobola kuŋŋamba nti story eva munda mu State House ng'agiyina weeri kati nze nkola bukozi assessment yange nemmanya n'ensirika oyogera speaker addako both before nga tanakirangirira so but kati abantu baffe obuzibu bwe tuyina we now care for the information we don't care how did the information come yatuuse etya wano tufa ku information kati omuntu yenna bw'olaba analyst nga wa opposition naye ng'alina classified information gwali ku opposition naye tandika okweraliikirira weebuuza information yo naamufuna leka sanyuka lwaki kuba then ayina abali mu gavumenti abamumuwa naye babeera nga batuula butuuzi naye eno ekyo kitegeeza ki that one day he can be compromised at any given time okitegedde kyeggamba so that is it information bw'abajja kati abantu tebakyayagala nnyo abantu kati bonna abagenda bategeera ebintu nga bwe bikola you just don't consume information kati saawa eno olaba gwe tunulamu saawa eno amawulire gonna gali dominated by Anita Amongo buli omu kati akubira General Muhoozi ngalo as we speak okitegedde but what is the bigger picture that should be the question naddala bali mu byobufuzi the biggest question would be what is the bigger picture behind all this is this cementing the transition is now General Muhoozi fully in charge what is the bigger picture ekibuuza abantu balina kyebuuza naye ffenna discussion ze tuliko omukazi emotoka naye tewali atubuuza kiki ekyatrigarinze ekintu okuescalatinga within 2 days okutuuka wano and what is next have we ever seen it like this it has never happened what next obuuza good questions manyi ffenna abasinga tetuli mu kwebuuza what next after and what caused that how did we get here? What do we learn from that? Thank you. Tutunuulira kimu. Kino byetunuulidde ebyo. N'abasajja baffe abali ebweru aba analyst kati nabo batuwa mawulire. Taye bwayaddako. Gundi genna akafudawo. Ffe ne tukubuuza ssebo wagajjeewa. Agatta ebitabo bye n'agatta ekyo n'agatta. Tekisoboka muganda wange kati muziri ensi ezaddala kati saawa eno bali mu kwetegereza bantu nakati bali mu kwetegereza bantu they are now studying patterns of events bali mu kwetegereza abali solid be baliwa abali kati okay kati bali mu kwawula abantu abali serious abajja meetinga nga abantu mu government privately abajja okukwata ku miliyoni 2 ezaawamu in terms of propaganda information and everything kati waliyo ate baganda baffe balinda okuvuma Bobi Wine of course nabo bagenda beerawo naye kati bo bategedde nti the bigger scheme of things abo tebabitegeera bo bamanyi byakujja kuyomba kuvuma abagenda babajjawo kati tebasobola bajjawo
balina osigalawo in case at one point opposition basitula bano babeera beetaagibwa bajje naye tebasobola vaawo naye naye kati nga bwe nakugamba kati bali mu kulwana nnyo gavumenti bagizeeyo oba environment gye tulimu bagizeeyo mu critical thinking era bw'otandika otunuula kati they are reversing things kati abantu bonna nga bo banduulu naki but they are going to lose out by the end of this year ojja kuŋŋamba tugenda kuba tuzzeeyo ku bassemuju abantu abalowooza ab'obwongo nga bano abakubaganya ebirowoozo ku TikTok baani onye ekintu kyewaleeta gwe aleeta enjogera eyo ensi oteekako nnyo maanyi netuga abantu basitegeera NTV national media ng'etadde amaanyi ku Anita Among Kasuku anti kati amawulire gonna geetu gonna Anita Among anti kati engeri ya speaker gye yali akolamu ebintu bye teyabalekera options speaker yali omuntu asobola okugamba tekiriddamu kubaawo ekyo n'akimala n'atalekawo room for discussion olaba ne Kadaagawo towards her end ojjukira mu covid awo waliwo sente ezatambula baza ne miliyoni 100 nga bagamba bazaaliza ki the speaker fell out with NTV actually NMG but bagezaako teekawo embeera eyogera era twagenda omaliriza nga speaker ali ku NTV bamukyaziza ojjukira Patrick Kamara bwe yamukyaza nti ekintu kyekiri ne speaker ndowooza adde akola mu rubber style naye abadde akola mu style eyo nti ebyobufuzi si bya bbala limu okitegeera kyeggamba there has to be consensus etuukibwako yes osobola opozingamu emyezi 2-3 behind the scenes abantu nga beboogera ne mubaako kyemukola ki kyemukkaanyaako naye speaker abadde rigid nga ye kyasalawo tewalabye oli omusajja oba kafunzi wakabafunzi bamugamba deputy attorney general bamugamba toliddamu kuteesa wano nga nze speaker wa wano era yavuddeyo ne interview yakoze nti speaker abadde that nga baba asazeewo kati ensi the way we operate Shalom we cannot have permanent enemies forever we have interests kati NTV be bagigoba etuuka nga n'obulango tekyafuna bagibugjeeko ebintu ebimu byolaba biri kati omuntu ng'ayagala kukola ne Kasuku kumuinfluensinga ku kyayagala for example Kasuku baba akuba nnyo Buganda biki Katikkiro agamba Kasuku tumuweeyo obulango bwa Mutesa One Royal University bwa CBS Pewosa omukwasa obwo kati ne wabeerawo goodwill ne Katikkiro oyinza obutamulabako bano abaleeta business bw'omala ogikola ne bakusasula oyo abakuyita Kasuku soko gye waliwo kadiirwa akalala tulina Kabaka Run Airtel ebadde egamba twagala tukuteekemu naye kizibu okuba nnyo abasajja agency bwegamba tubadde mu kisanja kiri tubadde tuyingidde that sort of rigidity abantu nga tebakyafaayo abantu nga bayingiramu ononkola ki otegedde abantu nga baga nti public ejja kwogera wiiki emu emala ebiveeko kati kino kikukomyawo wali nti waliwo oluusi wobeera olina okwogera n'abantu ne muteesa NTV ne mugigamba nti egguliro eryo mulireke ekyo tukireke kiyite mukitegedde egguliro eryo mulikole ki tulireke Kasuku story yo gireke eyo story ndikulekerayo sitole oli ajja n'agamba nti kati eyo story gireke ngenda kukompensatinga bwenti ogenda olaba mu mwaka oguddako ba earmarkinzeyo supplement kati nga bino byetugenda bino bagundi bye bagenda olayira bagenda olonda speaker ogenda olaba parliament egamba nti NTV tubawaddeyo live coverage y'olunaku olwo twagala mugikavaringe live tubawadde miliyoni 3 babasembeza babakompensatinga naye bw'obaggalirayo bakulinda lunaku luno era bo baali sure ab'NTV nga baga nti kale ne gino emyaka 5 egijja kagiggweko agende naye bw'anaatukomyawo bo babadde sure
nalabyano katambanga afessa nyunga adda ku parliament butereevu gwomayo omugaati oguli awo ne fifiyo nanga naye bali bamugwa mu parliament basoka mugobesa ku UBC ne ku parliament ngabadde mukambwe system ebadde enkambwe nnyo kati ate boona osanga kuba omupiira obusungu ne bakunyumizaako obusungu bwe bayina okitegeera ate bo bagiramuwa ab'omupiira eyo nayo story gwe noonya ku mike muti abaana akunyumiza oba noonya namulayi mukyabanga mukambwe ebintu bingi bibadde bigenda mu maaso naye kati NTV jjukira ebadde yafiira revenue twakyafuna ssente weebale neefiirwa n'amawulire ku palamenti awo olabawo bw'ona ogendawo bajja kugamba waliwo MP nga yakatunula mu kamera za TV kumpi buli kimu akitunulamu naye nga teyeerabangako ku TV Kasuku gendayo ku palamenti bajja kugamba nti akabaiti akawaayo waliwo n'abamu nga agezaako nnyo yimirira emabega woona ayogera ogerera kamera yamukutteko kano kokka bw'onoogera n'oyogera n'abo aba Uganda Parliamentary Press Association bajja kugaa nti oyo omusajja mukoddo taviibwako ssente wali mulyo ezo baiti olowooza muzijjira ku bwereere bamanyi mubaka waffe wabeerawo eno biga story ne wabawo bano abakola ku mannya kati Lopo ayogedde nabo era bateekayokko ekintu kibe kirungi mufada public ojja kuyingirako mu office ya Lopo agambe kale ki ekibaddewo toli bulungi kale akuweeyo akakadde ogende mu ddwaliro. That is how life operates. Siva mana bakuba endulu mu abamawulire. Siva abamawulire bano bola abatwasamira ku YouTube. Era Kasuku, siva jawe ebinyobyo, nzijako ebinyobyo. Talina wadde n'ekikumi kyakuwaayo. Mwayogedde ku muntu. Twamwogeddeko obadde oteesa ki? Abo baveeko. Abasajja bali wali mu parliament. Jawe ebinyobyo. Abasajja bali wali mu parliament abamawulire. Mu mwaka gumu ageroga nti nina ennyumba yange yiyo ndi mujiggulawo. So waliwo ekintu awo okulya kuli mu parliament va mu bino by'owulira mu busima ya ssente ezo zaadde batwala okulya kuliwo ddala muliriza ono saba okukubira essimu nti gwe bajjako baiti. Yes, what do you have to say nga tobadde mu mawulire gwe tunulira amawulire abantu aboogera bebamu bebateesa ku buli nsonga gwe weebuuze teriyo ba MP balala ate okantaddemu akantu ako gwe weebuuze aboogera bebamu kati abaana baali baava ku mugaati baafiirwa kati bagamba tukomyewo ku mugaati ate enkomawo gye bakomyewo kati ate babatya nnyo bamanye ekyatuuka kwoli sipiika ddaka ajja bakwata bulungi ajja bakwata bulungi aba NTV ne monitor. Omwana Samuel Selwa yakoze story ngagala kubya speaker ningamba omwana ono ngumanyi ngayogera njageramu speaker n'omutima gw'omugabe president wa million 2 speaker nawayo billion kwa mutima gw'omugaga nati bakubira mu fax Samuel Sebuliba kirungi bakubira mu fax bwe bakuzanyira but you see abantu bafa abasinga but these last 5 years waliwo ekibadde kitambula abantu nga bagamba amawulire tegayina consequence okitegedde twali impact neeboogera bijja kuyita kati bakitegedde tujja tasula abuluga bayibuzeebuze kubeera ebimu ku bizibu speaker bye yafuna PR tiimu ye yalowooza nnyo ku kulya ne yeerabira okusembeza abantu okulya nabo kati waliwo Taylor mu Abbas o CPR oyo CPR oyo CSR kati era nabyo anti kati nabyo era ojja kulaba ojja genda olaba nga bagamba nti tubiteekayo bijja tambula byokka automatically balina abantu babe baga nti esitole bono giteekayo Kasuku ajja gitwala ajja gibuukira ayagala amawulire era kati sewo Shalom totuukeyo n'olaba nga amanya gaffe gatambula dda nga n'omusaala tubale tufuna Kyavola navayo nenga bali abagamba nti nkolera speaker navayo nendaja nti njagala kyokka paka wabadde nga tomulabye kuba bana abamwetoolodde abadde bandyamu baadde tebaagala mulabe ng'amanyi be naamulaba agenda bagamba naye omusajja ono bulijjo mugamba nti tumuwa ssente kyova abakulwana nnyo tebansobozesa kulaba sipiika okumanya ekintu kya sipiika ekyo kyali kikambwe nategeera nti amalya nsimbi mangi nina omugagga wange mukama wange yakubira ne sipiika essimu
Speaker naga nti nedda mujje ku Friday twali naye ku Lwokusanga mujje ku Friday Sabbath teyaŋŋambako omugagga ate nga ye mugaggawo naye mugagga wange kati wamukwira essimu yagamba ati Speaker yagambye taliiwo simanyi alina meeting yawa simanyi yazeeyo mu bululu simanyi yakoze eki nensirika naye ate ge nawulira nti yamulaba n'amuwaayo omugagga wange ene ŋŋamba owaayi kammuleke ye mugagga wange kati kaddemu abomole tulabe banne ono Speaker omupya n'amufuna awo okolimyewo ate nkolimye nze ku story ya Speaker nze Speaker Mongo omulaba nze mbadde simu meeting anko simuyinaako buzibu era I sympathize with nze nina engeri gye mpuliramu obubi okulaba ebintu ebimutuuseeko oba okitegeera like your world falls apart and at once just like that nze siwulira bulungi. Well, some of the stories... But is it even falling? It has fallen. Sure. It has fallen, yes. It has fallen. I feel sorry. Best feeling ira sorry bana bamwetoolodde. Ababadde tebaagalira ddala tubeeko ke tumufunako. Abadde bayawula. Anti beebo era mbalinze bannaye Katonda gwanampa ng'alina wanneetaagira lwajja okuntegeera. Njamulekaanira mu bantu mbalinze buli akulemesa okulaba Speaker buli abadde amwetoolodde nga mmumanyi tosobola kuŋŋamba zewewaloyitoemu Shalom yentolansi neneewuunya tosobola kugamba nti Kasuku kale not top but one of the topest. Kasuku yo top no nyinza okyogera ne banyiiga abanyiiga nti to me your topest gwasinga wano mu Uganda tosobola kuŋŋamba nti omuntu asobola okulaajana alabe Speaker ku YouTube ku TV ayagala okulaba Speaker ng'omanyi nga simulaba ekyo nakigaana muganda wange nakigaana olaba sisobola kulaajana kulaba CDF omwezi ne gugwako nga simulabye obeera weerimbira ddala nategera butegeezi nti abo abaana babadde bandyamu ssente ate nga nabiwulira dda. Yes. Oli ku pelolo ya Speaker. Ebyo kasita omanyi wakinze navaayo ne ŋŋamba nti nno kasita oli ananga nti nkolera Museveni ngenda kusaba Museveni ssente. Nina ensonga waki ebeera entwalayo. Kati ntuuke yaŋŋambe nti ne pati isn't ntegeere abadde bandyamu ssente. Kuba abo abantu aboogera ebyo ebintu balina gye babijja. Taveeri kugwa out of the blue. Balina gye babijja. Kasita otandika olaba nga bakukubaakuba erinnya lyo liba litandise otambula mu corridors of power. Onna kibayogera kibatandise okuzizika. Kasuku agenda kufuna ekifo. Webale. Bakulemese. Bakipreemptinga. Ne bateekawo abanaakulwanisa eno. Gojja olaba abantu bonna otandika olaba ebintu ebimutuukako sima bamwogerako kino bisikando bijja eri baseesaamu nozolaba omusajjawo. That man, I think you first wait on that man. Olofayire esuulibwa babeera bakkuba kati okuva olwo byali bikomyewo kati saawa eno bagenda gaba bifo gwe wawulidde yagamba nti Kasuku bagenda muwa kino ekifo tewali naye luli twali tugenda mu jazz with jajja nga batandise omanyi Kasuku olwo bakuseetinga bano abantu abeetoolodde appointing authority batandika okwekengeraga sajja nti tumusembeze nnyo bwe batyo yenkola yaabwe eyo abaana abo babi kati saawa eno yogaba n'ebifo ebyaddala etuuse teri ayogera Kasuku tebasobola kwogera linnya lyo mbane Kasuku ekifo kye naye nga luli baatugaa nti Kasuku agenda kufuna ekifo ng'ekifo akifuna atya we batagenda gaba bifo omusajja yakagenda mu State House omulundi gumu amangu aga ekifo afuna kyaki these people abaana abo naye mbalinze I'm waiting for them nayogedde ne nga benaafuna chance I'm going to lobby nange mu parliament nfune wentuula. I'm telling you. Nange njagala kulobinga. Mu communications zaawo. Office of Communications nange nfune wentuula. Emyaka gye 5. Saagala kuba boss. Obanga police. Nedda ekyo sikyagala. Okuleka statement. We are things. Njagala omulimu nga benkeera nenkola show yange wano ne ngenda ku mulimu. Nentolokayokko nenzija nenkwatayo vidiyo emu bbiri nenzirayo
kuba siva mu kantu nigwasokuwa Kasuku wa government nange njagala kulobinga ngamba Kasuku kati ngagwe singa kyefirwa nga ndi mu government nenkuwa office ngeri awo njagala nange kulobinga kati enfuna wentulakawo mu parliament nato so kulobinga nga nina double cabin eriko togisaba double cabin amba njagala emmotoka ng'eriko fuel card medical biki ebyo byonna nga tova Jinja Sunday Nation tugikwatira Jinja kanye bakuwa omusirikale ng'olobinzeeyo ngate eyo y'omusirikale sibyagala bibeera byakumbuzaako mirembe gyange nkyagala okuva wano nzije kuyaya emboze yeetunda imbuyalwo tukyaza abantu abataaliwo tulangise. Hey, welcome to Shalom 256 is happening betugamba kasitore kigambo it is happening when you're ku Shalom 256 Kasuku you make it happen. Kasuku live making it happen. Yes. More real time. MCMI inachi simanyi dowozi lya basibe akatebe kateke ko walako eri obuwowo butubeere wala tuweweeremu ko tufune ku mirembe tetuna tusiza teyanza gwatero bere bwe buno obudde wabumanyira bono bebuti bono sebo buno obudde tebuyina buzibu bwonna buno bwe tuli wana ebweru abaana baba bazanya nozanya wano tewali kyabaddewo kati ate nze ebweru ng'ovudde ku winter kuba yo winter nagibeeramu nengimanyiira waliwo eyo oba ye autumn olaba omusana nga gwaka naye ng'empewo mpitirivu kati ate eri empewo togiwulira bino munoote ogiwulira ku ggumba ya munda ya ku ggumba eyo yokkayoka ye yantiisa ne wano ndowooza sizoni eyo tutera obba nayo empewo olw'ejjanga nnyingi nnyo naye ng'olaba omusana gwaka ebikola ebisinga oggwiraawo era eri oyita ku nguudo ng'ebikola bigudde awali emiti kati banya abirongoosa gavumenti ensi ze ŋŋenzeemu zonna ndowooza the only disorganized country I've gone to ye France. Disorganized how? France wano mugone mu Paris. It looks more like Africa. Nga basiba bekubya ebifanyi kweno waliwo Paris side eno kati ng'ova ku kisaawe kyabwe ng'ojja eno booti eri yeeyo erimu abaddugavu bangi biki n'engeri gye bazimbazimbamu era olaba abazungu mwezi ensi kati ne mu France era nakyo bakiŋŋamba ne baŋŋamba nti abazungu batandise okuva mu Paris mu kibuga batandise okweyongerayo eyo ne Bungereza mu London muno kati bw'ogenda nga South London abaddugavu bangi mu Central London era n'abaddugavu bangi kati bano bagenze bavaamu bagenda eyo Birmingham, Newcastle, Manchester. Actually Manchester eyo kati ye hub y'abazungu empya baliyo bangi Manchester, Leeds bali nnyo eyo kati wano mu London bagenze bavaamu anti abaddugavu bangi ba immigrants bangi tebabaagala tugenda n'emize gyaffe tulina ebintu byaffe bye tukola tuleekaana twambala nga bwe twagala ate kati jjukira immigrant abeera n'obutuuze abeera mu Ngereza naye nga yajja buzzi kati aluddewo obitegeera lwakuba nti kati advantage gye balina nti Abangereza bali origino tebaagala kukola abazungu abeera ku ssaawa ye ng'alinze baati zikoona essaawa 10 zannyukirako ne bemba mumadde mu makkati ga meeting ku 10 afuluma n'agenda ye akugamba obudde bwange buweddeko okuggyako ng'ogenda busasulira obusigaddeyo extra time system zaabwe eri zikola balina zi minimum wage zaani ezo bezityo so bagenze bavaayo kati France efaananira ddala ng'ebibuga ebimu byolaba wano kiringa Dubai bw'ogenda eyo waliwo gy'olaga eyo waliwo gye nagenda eyo badde deyira y'Abannayuganda babeerayo nnyo Abannayuganda nalaba ne Bannayuganda abeetunda ekiro n'Abannayuganda abeetunda naye nga babakulaga nga beekweka neŋŋenda eyo restaurant eyo bagituba Mpombo eyo kati Mpombo bw'ogenda eyo it's typical Uganda obeera nga ali e Kampala n'engeri ebizimbe gy'obirabamu okay yabiribeera naye engeri obiraba you feel like you're in Kampala teri njawulo y'amaanyi
Kati France enguudo zonna zirimu ku binnya. Tezirina binnya naye ezimu oziraba nga ziringa boolabaawo. Ngero oziraba nkadde. Ezimu babeera bazipaakinze paaki. Eyo paati ya France eyo gye ngamba naye ate be nagenda bwe nasala okudda eno PSG gyeri. Ekisaawe kyabwe gye kiri n'ebisigadde. Restaurant zaabwe nga nnungiko nga the place looks better. Naye eri tewali lwakuba nti ate ekizimbe kwe nali nsula gye natuukira abansuza ekizimbe kye baaliko kyali kirungi kyali kipya. It looked new, everything looked good, but you know the whole environment you feel like no, that's not it. Tuzabetaaga mujje n'omuhoozi akole ku nguudo zaabwe. Ewe eri France tubazike mujje n'omuhoozi yagambye Kampala bwe tunakuwa contract y'oluguudo ne tusangamu ekinnya mutwe. Kati ziri ensi anti zirina kye zikola. Kati olabanga ne bw'oba ogenze eyo mu UAE Renasembo baayo balina new cities ze baali bazimba ebibuga ebipya. Babeera bazimba ebibuga ebipya, okay, residential areas empya. Ne bwe nagenda ne South Africa nayo nalaba waliwo naliyo, I think last time I was there, baali balina new cities ze bazimba nti bazimba mall empya biki bwe bitwe housing areas. Kati kyekimu n'ezo ensinga France bo every time kati fo wane kyatulemye olaba ndaba bino ebintu byebagamba low cost housing. Kati government erina be embracinga wano okugenda kati gwe weewunye buli muntu ava mu kibuga, I mean ava mu kyalo ayagala okweyiya amanyi nti olina otuukira mu kisenyi. Kati congestion nebeera nyingi mu kisenyi eyo wawo kitegeera. Gavumenti yaffe tetaddeewo mbeera ezimba bibuga bipya, which is understandable for them. Why? Kuba ffe wano tukyalina sole ownership. Ntyokera ku makyanga wano nga wuwo. Kati ziri ensi endala ettaka lya gavumenti gw'osobola okugula gavumenti neekuguza private land. Naye ate gavumenti erina ebifo byegamba nti kati awo tugenda zimbawo nnyumba waffe okitegedde, ne bateekawo amayumba nga amayumba gali ku low cost ga bannansi. Okitegeera ogendayo ne Bungereza bebate bebali. It's very hard to find someone who owns their own land. Kati flat eno gavumenti egiteekawo gwe n'ogigula gavumenti. Yes, n'ogigula ku gavumenti n'osigala kubeera nti osasulayokko sente nti oba musolo, house rent, sewage, drainage, park, bwe bityo masanyalaze bwe bityo. Naye era bino ogenda okubibalaabala ng'era olinga asasula rent gye kiggwera. Kati ffe wano kye tusinga okwetaaga lwakuba it's because of kuva mu history yaffe land has been owned individually. Kati saawa eno gavumenti okugamba nti etwala ettaka lyonna kibeera kizibu. However, government ministry ya housing ne urban development erina okutandika okugamba nti nagambako nze abantu lumu ne mbaga nti tulina abasajja ogenda eyo emitiana eyo munda mu majaani eyo wali abasajja ngono nagenda yali yazimba eyo abasajja ng'azimbye eyo amaka abasajja kati eno ekayunga abasajja bajja n'owulira nti omuntu ayina eka 2 bibye 14,000 okitegedde. Kati lwakuba nti development yako ebeera nti nyola project ya Kensington eyo that is ideally oba accurate bityo tulotandika okubeera naye okeweera ogenda n'okitegeera nti sente tewali. Abantu bazimba omuntu bw'obeera kati nga ne project ya accurate eyo oba eyerubowa waliwo lubowa eyo abagagga gye babeera eyo balina engeri gye bakolamu ekintu kyabwe bw'oba ojja bakubuulira olina balaga plan bwagenda ozimba. Waliwo a certain way of building gye beetaaga si byakujja kuteekawo butesi kayumba olw'okuba olina ssente wasikira ettaka okitegeera. That keeps you up to level there. Ne bakola tamaka munda eyo basanyalaze ne baga distributinga kwegamba kiba kiyita organized living. Kati ne wano gavumenti erina okukeera ku makya negamba nti Nakasongola gavumenti eguze eka 800 netandika okuteekako organized living. Negamba NSSF tusobola okuwaako eka 5. NSSF nezimbako amayumba. Gavumenti yennyini nezimbako amayumba agaayo. Gegamba nti gano ga bannansi Kisenge Ddiiro,
oba studio rooms otegeera abantu ne babeera nti oli mu kifo ky'okusigala wano mu kibuga asasule $5,000 gavumenti ezimbyeyo ennyumba ya $200 studio room. Hey, but of course that comes with industrialization. Kati saawa eno gavumenti yandibadde nga eryo ettaka nga lyagamba nti Manamanva Industrial Park yakolamu ebyo bintu. Kati liri awo abamu babawa ettaka lya bwereere, tax holidays ezitakwatagana, oba okitegeera. And that's where we need to go so that they decongest areas nga mu Kisenyi. Bwayisaawo kati gavumenti senga yakola dda project ekulaakulanya bwayise. It pays off abaliwo kati neddamu nezimbawo low cost housing. Ate low cost housing ezo because babeera bakoze ettamaka byani abantu babeera bajja kugendayo nti bwayise eri kumpi n'ekibuga. Kati nga bw'olaba brown flats nze nakulira mu brown flats bwe nakulira awo. Muzeeyi wange yali dokita kati nga babawa ennyumba Mulago yali PID kati nga babawa ennyumba nakulira awo nga tuli awo okutuusa mamaffe yazimba enowa Bukoto eno mu Mulimira awo ne tuddeeyo naye nga kati wali abantu babeerangawo nga ennyumba gye twalimu yali ya bisenge 2 ng'erimu bathtub erimu effumbiro erimu n'eddiiro n'ebisenge bisulwamu 2 kati nga no toilet gye tukozesa wamu biki bwe bityo kwegamba kati nga kyanguwa oba okitegeera. So gavumenti erina okuddaawo kati bwe tudda ku kiro ekya General Muhoozi eky'okutwala enguudo. It is a wise idea. Abamagye balina project ze bakoze ne zitambula. I think what General Muhoozi kyagenda tuyambako this endless bureaucracy. Walabye akaguudo akava ku Oryx Bukoto okugwa wansi eri ku Kampala International School of Uganda we bakakoze wakalabye naye batwala tubonyebonye n'oluguudo olwo KCCA nejja nerukubamu ebigondi ebiraka ogenda oyita waawo nga luzzeemu naye kati oluguudo balukoze lwakuba nabo bateekinze long I think like 2 months but oluguudo bakoze eki balumaze kati twetaaga more of that. Lwakubanze kyendowooza General Muhoozi for me it loses meaning bwe tubeera nga contract ezisinga zonna ab'amagye bagenda zikola. Abatagenda checking bwambu gundi yabakebera anti bo ab'amagye bakolera ku order ni order. I think General Muhoozi kye balina okukola balina okulwanisa bureaucracy ali mu government engeri agamu zi tenders ne period ye etwalibwa transition eno ndowooza kyejjo tuyambako nga President Museveni akyaliwo asobola ye okubeera nti abantu bagamba bannaye biki omutabani atabuse naye nga omutabani akola ekirina okukolebwa nga bamanyi bajja muloopewa taata atubuzeebuzaawo biki waliwo nti omubyenda mu Uganda kati nga birina kuba by force kibuli bata kibuli. Yes, twagala kukola luguudo awo General Muhoozi akeere ku makya agamba aba UNRO oba aba wax abantu bano mwagamba basasula sente meka nti beziti ojjaawo n'ekyuma kya banka kibeera wali ayagala kashiwo nga bamukukwasa ayagala oziteeka mu banka nga baziteekayo awo tugenda ovaawo nga buli omu asasuddwa nga ffe tubanja kati bano ne bajja bakole ki because kati olaba saawa eno bureaucracy atusumbuwa nnyo abantu bajja ne babapima baagala oyisaawo oluguudo kati tulina wali aka Kensington oba Kensington okirire ng'ogenda eri kwa Murina waliwo awo kasuloti akasigalawo oyo omuntu senga bamukwata dda by force twagala yisaawo oluguudo wano abantu bali awo emmotoka ziseerera zigwa abantu babonaabona lwaka stretch kati nimba oli yagaana simanya ye tayagala sente ze yabaali bamuwa simanya biki okitegeera. Yes, so but it's a nice idea enguudo bazikole naye tenda tebalina kuziwa bamagye bokka. Engineering brigade y'amagye si yeyina okukola ebyo yokka ssebo kati abalala balina kampuni zaabwe bakole batya balina teekawo nalabye agamba nti yagenda ozikwata omuntu yenna oluguudo okuba nga tukuwadde ssente zaffe simanya n'okola ki n'ozibulankanya
oba oluguudo ne lubomoka sima mu period ki omutwe gwakuvaako kati making sure nti bano be bawa contract they are accountable. Okitegeera naye tulina kampuni z'Abannayuganda endala nnyingi zisobola okukola oluguudo pozi nekyeya kyabatuyambako kosti y'okukola oluguudo bateeka exorbitant prices bawandiika. Yes, the cost of making one road is so high, it's very expensive for the country. Tulina ebintu era tusobola okubeera nga tukolerawo. Tulaba nti okukkiriza Mugendo Muhoozi alwaninga ebintu bino tulinga aboolekedde side ye North Korea. As a country tukyetaagamu. As a country tukyetaagamu. Waliwo ebintu emunze byendaba kati. Bw'ogenda n'otambula mukko bayira kati kankubulireyo ekintu kimu. Lwakuba nti abazungu teboogera. Abazungu bo bateekawo systems mwe bakufugira nga North Korea. Anti system z'abazungu time w'okwatira cash rate eba ntini. Kati bateekawo system nga buli kimu kikontrolingibwa monetary system eri gye bateekawo. Kati yeekufuga. Bino byonna corruption balaba kino kiva wano kidda wali kino kiva. System yaabwe nnyangu okulaba. Nti be balaba all of a sudden shalom account yo balina amount of money gye bagaa nti kati be account neeyaka. Nane kyali wange ali German omumanyi ampereza sente mu betting eri ewaabwe balina limit ku bet. Onya sezi otasukka ngo betting webale nnyo wano mugaa ne billion ogi betting webale kati ffe wano ekikyabonyaabonya system yaffe kwe kubeera nti abantu balina sente nnyingi balina zeewaka zitudde. Kati kasita system eneetuuka nga eliminating cash transaction. Kuba kati Germany Bungereza kizibu osanga omuntu ng'alina cash w'omutwalo ogwaddo oba ogwayo. Kuba waliwo abantu w'otuuka nga system olaba kati zino tiketi z'omupiira zonna zadda kuno ku simu kaadi era bagikuweereza wali otuuka nze kati ku Trafford akagendayo emirundi egiwera otuuka wali nga omusirikale yaliwo obeziba ati ekinene nnyo okukebera tebalina bakubuuza tiketi yo akwata mukwasa ekyo essimu yo yennyini mu Apple wallet mwe bagiteeka olugiteeka wali nga system yeggulawo ng'oyingira. Yes. Ogenda otuula. Yes, ng'ogenda tolina okwatira ku cash. Kati waliwo nalaba eyire ebweru waliwo cashless transactions bakubalira wali ebintu by'oshopping bye bino n'oteekako buteesi simu tup waliwo ka app bakakola katya kannema bakozesa WeChat ekyo sente ne zivaako teweetaaga na kuggyayo kaadi ne ku kyuma kyabwe kiri ekya visa oteekako buteesi bwoti buli kimu ne kyanguwa. Natuuka ku WeChat nga nsuubula eyo oteekamu buteesi ng'asikalinga ka WeChat ko sente ng'obulamu butambula ng'ekintu kigenda mu maaso. Eyo embeera kati yes kati ffe wano tukyayagala kukola bya by force. When you cripple someone financially oba omumaze obeera omumaliriza aba takyalina kyagamba. Naye kati wano obuzibu bwe tuyina abakulembeze baffe bo bakyayagala olaga amaanyi. We are in charge. Ne order ni order. Balina ogikyusa bakeere ku makya bablocking account z'abantu. Omuntu obeerewo nga n'okugenda okugula obuguzi emmotoka kati ezo system bazireeta URA tewonaawona na kutugoba. Kyakola abaali bagamba nniini bagikwate bagincooperating ne ttiini byonna ebyo nti kyekola kyokka bw'ofuna omusaala begutonnyako URA ng'ejjako ezaayo automatically system bano bakukola bukozi gwa kuteekamu ssente ne balaga tax board nti ono tomusasula ssente beeziti kati yo neetandika otutoolako automatically kino kyejjako system beziri ne rent ne baba rent kwezi ennyumba za gavumenti e Bulaaya nga zeetoolako gwe ng'osigaza ezizo ezo zoolya bw'ogenda okugula ekintu omusolo guvaako direct eza URA ezigenda eri kati kampuni gwe teweetaaga na bino bya kureconsilinga buli kimu URA ebeera ekiyina. Okimanyi ekigala tuyamba kanti obutaba na bisawo bya ssente waka anti kyekyo naye ebisawo bya ssente biri waka because of government.
ne gavumenti yennyini tebaagala ssente ziyite mu system. Abantu abamu mu gavumenti nayo kintu tebaagala ssente reflecting ali mu system bino ziri bweziti ne baziteeka ewaka kati awo wavudde obuzibu. So kati ye dictatorship y'omuzungu yalina wakunyigira. Omuzungu akola system ye data yenna n'amukwata n'abeera mu kifo kimu. Kati oyo data wo gwa manipulating okukozesa ky'oyagala. Oshegedde abazungu nze ebungereza bembeera ne basha nga nvuga walulu omugamba wakitoyitano ne tugenda nagaa kakamera kaliyo kalaba ko bekakuba namba plate essimu kagenda ku email gye wateekayo ng'ogigula era ogenda olaba mu nnaku bbiri nga email ezze n'akafaananyi oba ka short video kye wakola wayisa ne bagamba wayisiza wano waali wakyamu fayini yeeno gisasule mu nnaku beeziti. Tebaonana n'abasirikale mbusima kipapula. Tebasobola. Ebbanga beriyitawo obalaba bakukonkonye ne court order emmotoka bagitwale. Olemereddwa. Tebabonaabona bino batuyimiriza mu traffic n'obonaabona kale ebiseera jjange we yafiira baali bataddewo ebyo bi checkpoint awo ku luguudo olwo olw'emigadde. Abantu ne babonaabona bakebera namba plate yo biki byaki. Toyinaako bipapula. Toyinaako kipapula. Ng'ate bamala ne bakizuulako era n'oyogera nabo ne bakuta. Kano wabuuza obudde bwaffe mwonoona bwabwe. Babikolaawo kati nga ku mystery awo kutaawo awo. Yes. Buno obudde baba bali awo. Buli ezive ne muyimirira dakika. Ne balyoka bababonyaabonya ne babasiba. Okitegedde. Kyokka n'omunyonyola n'akoleka n'ogenda. Naye kati nga boddayo wali kyenkugambye nti bwe bakola organized living bamanya nti nannyini bafuna tiini nambayo ne bafuna eno nini kati wano buli kimu kibeera kuno ne bwoba osasula ne bwoba ofunyera landlord tebabonaabona na bino bya LC landlord akubuuza nini yo nini ne bagiteekamu mu system n'alaga nti ono mupangisiza ennyumba bwekye agreement eyo gye mukola egenda ku nini yo ne bamanya nti yeggwe Shalom Kaweesi nini namba beeti oli wano. Otegera kyenkunyonnyola ne bwoba ogula layini kye kimu. Kati buli kimu information yo yonna inokwatagana ne nini ne URA automatically. Kati gwe bw'olemerera osasula gundi fine bajja wano w'obeera nga bajja bayimpounding emmotoka nga bagitwala. Kyeza n'aba bakola ekyo basombanya ono asudde ssente w'ekiti n'agula emmotoka bw'eti. Naye kati ssaawa eno waliwo omuntu nga tomanyi gy'abeera. Nga ne URA nyini temanyi gy'abeera. Baweereza amabaluwa baweereza email nga yazivaako dda. Nga yabivaako dda. So systems balina kuteekawo buteesi systems which I think kati mweno transition ya General Muhoozi ebintu ebimu nze byendowooza bye balina otandika okukola singa bafuna ezo low cost housings kwegamba bino ebintu byonna byonna ebirisirame ezo zi location ne bagenda nga bazitereeza kibeera kyanguwa. Tuli mu transition already yatandise. Transition yatandise. We are firmly into the next head of state. Yes. We are firmly into the next head of state. Addako. Kati olwakwata obuyinza is the question. But reality ffenna kati twagikkiriza nti Muhoozi yakola ki? Yaddako. Saawa eno era omanyi there is not a worse time to be in opposition than now. Kuba n'abazungu abaaninga babayamba kati balina ebizibu byabwe bingi nnyo. Price y'amafuta mu America omanyi gyeri. Essaawa yonna ojjawulira nti Abamerika beekyanze. Nga bekalakala. Kyekyensoga kyola ne Cuba tebannagirumba. Bakyalina ebizibu byabwe bino. Kati lwe banaatuukira eno ewaffe. Okuyamba ffe abali eno mu nzugu Katonda gy'ateeka ebigere. Allah. Kati maybe kati right now only the hand of God. Katusabe kimu Katonda. Katonda yekka yasobola okustopinga ekintu ekyo. Ekitali ekyo we all have to sit tight and enjoy the ride. Naye bwebanga ezenga egenda bba nnungi ng'egenda bba ekola kati nga bye tulabako bineeno. Wayinza obbaawo enkyukakyuka. Enkyukakyuka definitely egenda bbaawo
kati ffe abatali nnyo mu ebintu byabufuzi tukola bino bintu byaffe bya easy the only time it's going to affect us because you see when you want to organize a society waliwo abajja oluma kati nga bola trade order bwe yakoze otegedde trade order bye bino ebyokugjawo abantu ku nguudo eyo trade order yatuuse n'ebushenyi ow'ebushenyi buli wamu trade order yatuuseewo bwebwe obukambwe obuliko kati ate bwe banaalemerako ne bagaa nti teri kuddira ddala ojja wulira obuzibu naye ng'ate ensi endala already bino babikola dda ate kati osobola street za South Africa poze eyo mu Soweto naye they have organized places we bakolera okitegeera all those countries are now getting organized. Tanzania, where, what, the country Kenya, they are getting organized. Okitegeera. So ndoza fetu badde tuluddeyo lwakuba kiruma tujja tuukako olaba ezo basi ze baleeteza amasanyalaze tujja tuukako nga boda teziyingira mu makkati nga teziyingira era tugenda tuukako nga kati boda bakolera up country nga gye bajja ssente ebintu bye tulimu kati okuba busego wa boda yes kati nze kankubuulire bw'ogenda kati nga bw'olaba e Bungereza baasi ekuteeka wano we tuli nga bus stop we bagi earmarkinga n'otambula ng'olina kutambula ng'olina jjeera wano naye ng'olina kgenda Kisaasi n'otambula ate kati Uber bw'eba weeri ng'ogitwala naye nga tewali kagaali tewali boda tewali kagaali sirabangako boda Bungereza kebere South Africa sigirabangako otuuka ng'olina otambula ebya ddala nno eri ziwuba zikolera ddala okitegedde kati ate era eri abantu batambula kati nze nali France ng'okuva we nasula paka ku train station osooka n'otambula ng'okuva wano paka wali enajjera wali wolaba oluguudo we luli nga ku mafuta agahasa n'otambula n'otuukawo n'olinnya baasi nebaako weekuteeka esooka n'ogivaamu kati bwe twali tugendanga ku moolo ng'awo either otambula ka distance era ng'okuva wano paka awo n'oyingira mu moolo otegedde bw'oba toyagala nga toyagala ttambula ate olinda baasi endala eyeetooloola beeti nejja ate ekuteeke ku moolo osogolere ng'ovaamu buvi ebintu si byakusaaga ffe wano ffe tukyali mu bintu by'osaaga ffe tuli mu muzannyo eri abantu batambulira ddala nze bengenda ebugenda tulawe enkomawo wano nga n'engoye zintuuka ogenda otunulaba oti ku ssaawa nga olunaku olwaleero watambudde kilomita 16 kusaagasaaga oddayo ng'amagulu gakuluma muno ng'owulira okwoyo ogenda okugwa ku buliri bwoti mu woteeri okwebaka ng'olina kwebaka no wonder they are fit nze emirundi gisinga bengenda eyebweru ogenda ogwa mu woteeri okugwa booti ozuukuka wasuze mu ngoye ze wabaddemu mala tukanyanga ebikatu enambala nga ndi tusobole eri nga oba byebimenya muneeno muno muno nga mukutta okufa kuba ffe anti kati ffe twamanyira ttambula naye abasajja eri batambula ebya ddala nalye Brighton nga otambula beach line eriko kilomita nga 5 ng'omusajja yapaakinze eri ne Shadrack tutambudde okuva eri okugenda ku kiri ekigundi kye watulamu ekyambuka nga muliira waggulu eyo kikiri waggulu kilomita ngezi ng'otambulawo butambuzi anti ku luguudo wano wonna tebaagalawo wadde gundi bali bakola designated parking areas nti weewano w'olina otteeka emmotoka buli agalo parking ateeka wano si bino byakumala gateeka ku sayidi ya kkubo mu nziruka mangu wano n'oyingira ate n'osanga bakyaliwo ne mutandika nnyumya kati n'ebyo ebintu bijja wano naye Rwanda gyebiri mu tawuni simanya mu byalo byabwe gyebiri naye mu tawuni gyebiri bagambidde mbwayaka omutabani akoppa anku agala tufuulanga Rwanda naye tolaba nti Rwanda is beautiful. I've never been there. I've been there. Nali ngenzeko ku kisaawe kyabwe. Then when you look out, it's an organized country. Kati wano mu CBD, you see that they are organized. Okitegeera naye kati saawe eno tosobola kuvuga mmotoka yo genda wansi eri ku hamu. Mpekaje kutonya amakubo gonna vanno ku byenkuba onenedde omusana nga gwaka osanga boda zokka ewabbira amasimu awo basaliriza kati esobola kukirirayo na mmotoka parking yekubula tewali parking n'olyoka obeera awo n'ogamba kiki kye tuliko
Oshitegedde. Tanga twetaaga okumenyako ebizimbe ebimu mu kibuga Kasuku naye kinaasoboka tetereeze. Tekijja soboka because it will be expensive for government. What the government needs to do kye nkugambye. Tulina otandika okusimba ebibuga ebirala. Ozzo okyogerako mu interview tukola wano. Batufune empijinga eyo. Batufune emityane. Okwata kati nga balabe baali bagamba okudicongestinga ne bagamba nti ministries zidde bwebajja. They have to make it a reality. Ministries zidde bwebajja. Zive mu kibuga. Yes. Ekibuga kino kisigale mu parliament yokka ne president's office. Internal affairs kati gotunulya internal affairs weri. Tewali parking ya bulumi. Webali. Antu asimba line kuva eri ku lufule. Bakera bukezi saa 12. Genda ekipya ebikola gundi. Indicator zigira bwezi kye. Mutuuleyo mugambe naye bannaye kyaki kuba. Njagala mpulireko ng'emboozi gye munyumya. Mugamba baaba kyaki kuba. Mubasabirwa temukyasabirwa Kasuku. Bino bye bagamba mbu nalaba jjajjange bwe yafa ng'aga nti kati gende wa Museveni amuzze. Nazira comment ezimu. Ne ngamba Katonda ajja bava mulumu. Museveni walks up on the right side of the bed. Njasooka kujjukiza ba comment. Mbagaye kati yankoleddeyo kano. Bulumi bugendera ddala mu gumbo. Anti abo baba basigadde kuba mimiro. Ate baba bagenda kukola ki? Baba basigadde okukolima. Munaku kaama muviireyo mugambe muganda wange. Tewali kyogenda kukola. It has happened. Tekikyadda mabega. Obo fafa. Mama nnyabo. Sogenda kulobinga. Mu parliament yo nja kulobinga y'ekifo. Bw'oti oyogera oseka muga ngenda kulobinga y'ekifo nkubuulira. Era ku Monday. Monday ya wiki etandika. Ejjeero. Ogenda ku parliament. Speaker lwe bamulayiza. Both. Tonneewuunya ng'ondabayo. Oga streaming live mugane bani twakola. Teweewuunya ng'ondabayo. Teweewuunya ng'ondabayo anti awe tutandika osamba obujji. Speaker yennyini mubuuzeeko nti how are you Sam Kasuku? Mubuuza ku speaker? Yes, nsaba ya appointment nze ebipapula mbiyina nasoma. I know. Yes. Nina diploma mu mawulire. Nina senior 6. Nina senior 4. Nina P7. Nina degree. Yes. Ne Makerere esobola okumpa ekya tentative nti asoma masters. Byonna ngenda nabyo. Certified. Mugambe naye speaker ffe betutuulako awo tubaaki. Betutuulawo. Because Shalom minentu yetu inotandika okukola. Ate bw'otuula Shalom aba atudde. Zubeda aba atudde. Kati muinako anti wali bagafunira mu ggwe. Ekifo kimu. Obojja tusembeza nanti. Kasuku senga ekifo ku parliament mbasongona ku parliament. Bagamba anyo Shalom yazagenda wa Kasuku baba kimanyo obviously. Sijja basembeza. Mazima. Era sare embibe mba muzinsabire kati. Speaker giro lindako. Ekifo nja kifuna sijja basembeza akabuyo tusembeza. Akabuyo kamwe tetujja kasobola mu parliament. Always your people. Ano balyoke bangambe. Yaze ne tiimu ye yonna. Olaba akyogera ku ssente benaga nti abange be basooka zifunako. Because you eligible. I know. Ssente bezijja. Nsooka buuza Shalom nti proposal ye eriwa. Nti yino bukadde 8. Bukadde 8 tubukuwadde. Munaku kama yes tikitoka akolera ivunga bwafa akolera ivu abologe ebigambo 10 nengo olunana ng'oyiseewo tutumye ebyuma tenalika sikuntiddemu bwenaye ebigenda mbasa nga tunafuna 5 billion nempulya nakuweereza message nenga tunafuna 5 billion bigenda maaso nga binkanze anko kuku nakugamba ddayo mugire nga mukola musigale mukola. Buranda ebigenda maaso ku mawulire. Naye tulina amanyi ganzigwamu Kasuku. Tulina okulobinga. Netwe lobingira wekka. Kati nkubuulire. Otuuka nafu. Tegeka ebipapula byonzira mu mugongo. Andi mugongo wano. Ku Monday bw'onondaba kumpi no both. Nkubeera kumpi? Yes. Okiwulira kumanya tubeere kumpi ne. Ku Monday bw'onondabako booti kumpi ne both. Manya. Olwo tutandise. Kakaje sina clearance kati beta. Kuba ye kwolwo nino yingira office ye obe yattayebwa mbagambe nti bannange
naffe mutuweemu kati ebintu webituusa si byasaaga omuntu omugamba misana nti bassebo ne bannyabo mutuweemu nze Isaac Katende eke Kasuku era ali ku social media za parliament neetegekera nkusonzeemu gwe mulimu gwensobola parliamentary bloggers wabi olobize bulungi wabi si wabi nakatono parliamentary bloggers abana banakabalinga plenary tweka tuzibeera bwawo tuziteekere tumusale ku TikTok tutambule kyekitambula kati yefe bannaye omugaati batuzaala butaba ku mugaati twafiirwa twakola ki obutaba ku mugaati ddala batana ba TikTok entertainment talk ate speaker incoming both tukutegeeza nti bw'onolaba vidiyo eno comment z'onoolabako ogenda tegeera nti abantu baffe nabo bagamba nti nammwe mufuneyo ke mulya bannaye faces ezimu buli wamu oli n'agenda ne bamuzza bannaye fe tunaalyako ddi oye katwagala kutota mugaati tozza muzigo kigwe Omupya abateeka mu kamera nga baagala tere obwereere muzigo kigwe baagala omuntu musuubiza omugambe senga ontwala noyagala gwe kwetuukira bwe buzibu nedda tulina okwetuukira essaawa eno Shalom naffe kati Shalom musomera ki betuba nga tusobodde okukola ku mannya batulaba tusobola okuinfluencinga ebintu mu ggwanga lino yes we have numbers to back us up naffe batuwe tulye kantu ate tulya kabwere tugenda kukola nze omusaala gwa miliyoni 812 gunzira ntono nnyo ntono bazikuwe n'ekidabo kabini kinkwate twero kadi medical biki byonna ate kuno bakanye trip zebwero ogende osome babuloga parliament speaker baba atambula gyalaga tugenda naye buloga speaker bamuyise mu America tiimu ye nina okubaako munnamawulire ne buloga wa speaker butereevu agenda butereevu gundi nabye Trump yabikoze Trump aba atambula butereevu yagenze ne babuloga be ayina babuloga be butereevu bonna agenda nabo fe wano bakyagaanye naye kyetugenda okukola naffe be bataatuweeyo kantu konna bwe tutafuna tutuula naffe tetugenda banguyiza yes kati beetegeke tusibako naffe tugenda kukolera ddala NTV kyekola tuleete sitoole nga tetulina atugambyeko lwaki tuli bavubuka mane tunaamala yingira myaka 5 batujjukire funa woogamba nti bano abaana batuuleko wano funayo ke tulye kantu parliamentary bloggers abula atoza nnyako kayitiridde parliamentary bloggers kati nno agenda tukolera speaker ne deputy waliwo TikTok agenda okukola live kati baagala kubba ssente era waliwo ssente ziri mu kujja z'aba bloggers ba parliament etulyayise dda ogenda bbira bankubuulira be bamanyi abo boogera ebyo ebigambo teboogera ku ssente ze balya kuva mu gavumenti wano abo bonna boolaba abo buli wowulira boogera ebyo ebiri serious mubefulasima boogera ebyobufuzi biki bali ku payroll babuuze bakola mirimu ki egibasobozesa okukola ebyo byonna waliwo ne blogga mulaba wamaanyi avuma ali alina n'enviiri yali akuba speaker si speaker ono omukyala aja kinnamyalo tulina we twali naja kinnamyalo blogga onakubira nnamyalo esimu nga musaba ssente ne bazimuteerako nga ndaba ekyo ekiri nti kyeŋŋambye nti gwe bw'olaba aleekaana toyanguwa kumwegattako era twalina shamiimu oyo ne ŋŋamba ono boy naafuna ssente za gavumenti nze ebyo ebintu ninawe nabirabira twalwana wano entalo z'abamawulire ne tulowooza nti ffenna tuli wamu we are united. That wasn't the case. Ogenda olaba oli frustrated. Amawulire mugamba tutambula tudde eno olaba abantu badde eri. Ogenda tutandika olaba Kasuku sima yeeyalidde. Abantu baba balina ekintu kya gavumenti eno eri very tricky. It creates a problem and offers the solution. Okitegedde. Government kati nadda nnyo ku interest zange kati nga bolaba bino byenkugamba kati ndi nnyo ku interest zange. Weerobingire nga gwe. Kati interest yange nange kati njagala nga boolaba betuwulira nti bino ebibadde bitambula bituufu tufune naffe tufuneko we tutuula office ebeewo tukikwate yes abantu bakunyima nti bayinza okunyiigira n'ofunaana obuzibu ne basanyuka nga abeekayunga abeekayunga kati basanyufu kalangwa anadda Kasuku addamu ebibuuzo
Okay, abekayunga basanyufu. Kalangu anadda. Tajja. Ate era n'essanyu lyabwe family ye kati yeewulira obubi. Kalangwa tabiwulira. But people are justified to be happy if they have their reasons to. Basanyuke. Is it a saying? Yeah. But for him, he's now dead. What happened to humanity? Humanity, ebintu bingi byabaawo. Shalom, ebintu bingi bizze bibaawo. Abantu ne batuuka ne beekyawa. Abantu bakoleddwa ebintu. Mukitegedde. Nze nange edda nali nga ntya okusekerera omuntu afunye ekizibu. Naye nze kati nseka. Nanko. Nkubuulira mazima. Nze ndabyeko edda nga ntya ogamba omuntu nti sikwagala wantama. Naye kati nkikugamba abantu balina ebintu bye bayisizza mu bantu. Waliwo ebintu ebimu by'ogamba n'ogamba nedda. Okitegeera nalabye kati oli omukazi ng'ayogera. Ono omukazi yali owa Netball. Bamusiba eruzira. Noza yali yakazaala n'ozzaala. Story ye okitegeera kati oyo ndowooza okitegeera. So ndowooza ffenna just tulina kubeeramu obuntu bulamu. Tulina otegeera nti that day will come. Okitegeera ate kati waliwo abantu abamu bba babeera lake. Ennaku zino abantu tebakyasabirira bantu kufa. Kati ate abalabe baffe tubasabira kuwangaala naye n'ebizibu. Tetukyasabira balabe baffe kufa. Tukusabira owangaale n'ebizibu n'agalwadde. Mulabewo musabire afuke mawube. Omulabeko ng'awenza ati. Stroke emukube nga kuba bw'afa tabonyerera. Ojja omubuuzeeko waayo oli otya. Ojjukira kye wankola. Ne naawe. Iye abantu kati we tulina obbatuusa. Kati ng'okigamba omuntu ali mu mbeera eyo. Iye ssebo. Iye. Abantu abo we tulina obbatuusa. Shalom abantu bakoze abantu ebintu. Otuuka oli nagamba bantemako akagalo. People have gone through things. Abasajja nagamba bankola be bati bansiyaga. Omusajja agunyumiza mukazi wange bamukozesa mu maaso gange. Abantu balina obuyinza wano bakola ebintu. Kati tolina kubasabira kufa. Olina kubagamba. Olina Katonda musaba bawangaale. Bw'omulanga stroke emukubye Katonda nga mugamba mwongereyo emyaka emirala 4. Tomutta. Abadde kwataana ayingire emyaka 9. Abaana be baffe bonna baggweewo nga waali. That's a bad prayer. But you see, because people are doing things to people. Me, I understand sometimes nange nina ebintu byempiseemu n'olaba omuntu n'ogamba nenankubadde buntu bulamu naye omuntu oyo kyeyankola kyali kibi. Okitegedde? Kati omukazi ali ne bbaawe akuleese gwe nga mukwano gwe akuintroducinzeeyo omumubbyeko omulese okubonaabona. Kati oyagala oyo akube mu ngalo ng'ofudde oba ng'ofunye ebizibu asanyuke olw'okuba humanity weeri. Tekyetaagisa. Ate nze nina system gye natandise kati Shalom. Omuntu bankola ekintu bino bye bagamba musima wafiiriddwa naye kufa kuba kufa. Sijja. Fitina ino okugenda mu maaso sijja. Tojja kuziika. Sirabikako. Tojja kuziika ku muntu. Sirabikirako ddala. Ebyo bagamba mbusima it's a trying moment. I don't come. We stand with you. I also send you a message. Yes, I send you a message. Nti oliose n'ofuna ebizibu gye tulaga. Abantu babeeko nabo baba bakola ebintu bajjukiremu ko. Abantu bakoze abantu ebintu. But for Kalanga's party, mbadde simumanyi nnyo. Mbadde simumanyi nnyo. Nze mutegeera nkwesimba okuwedde kuno n'agyalunda. Nze Kalangwa yampeerezaako ne WhatsApp. Him personally. Mbadde simu meeting angako. Yampeerezaako message ku Ntambi's case. Nga mbuuza ebya Ntambi. Then nkulage wano. Mutani we yampeereza message nga ali kubya. Waliwo ne mutabani we yampeerezaako message. Nga twogera ku bya Ntambi. So he was a good guy. Uno wano. Nozo omulaba.
ebambi okiraba naye nali simu meeting angako era yampereza no President Museveni appoints Kalangwa senior president. That lady was my son's wife. I want to run it now. Wano yali agala kuyamba gundi Louis Wright. Message yendozo giraba. That lady Louis was my son's wife. I want to sani which simanyi Dave abajja tuwabula. Yes, but I had never met him physically, so I don't know. Abo abanyolwa naye nga stories zo tubadde tuziwulira ezivaayo eyo kibadde kikambwe. But I don't know. But you know, we can never ask people how to react. Yes. And people react to yeah, kati nze message yange yokka ngiweereza ba family. Oh, family ya Kalangwa. At this trying time, don't engage with the people. Mubaleke buli omu ayogere byayagala okwogera bigwe. Kijja kuyita. Because bo nga family obalaba oli yali taata waabwe. Nze kati saawa eno Nicholas tosobola muga nti taata we mubi. But there are people who send him musajja mubi, you know. So maybe you know, bino byendaba sima abanaku ate sima yafudde kati bandi bizemu nje mu mulye bandi birese birese because the thing is ye Kalangwa, he has run his race, it is gone. Kati bana abaliwo bandi badde bo batandika kulaba how do they move on with life. If there is a mistake, their dad, they try to find out, are they true? Bituufu basi bituufu. Kubanga kyenjagala okugamba. Kalangwa abazofa. Abana be balina ssente, balese ssente bagagga. They can move to any other area. Ne bagenda ne babeereyo ne batandika ebyabwe. Ate na bamanyi mbufesi yino mwana wa Kalangwa. Ate era sinnawulirako nti waliwo omwana wa Kalangwa gwe basongamu. Nti mubi oba ki okitegeera. Issue abantu benda bakaya n'abadde bagirina ku taata waabwe. So, but it is what it is. Kyekyo Obulamu bw'ensi bwebwo. Ekyokukola tewali bamuziika leero. bamuziika. Kamusabire Mukama Amulamuze kisa. amuwummuze mirembe. Amuwummuze mirembe. Mulamuze kisa. Adde. Mpola. Shauri yako. Impola. Tetunganya ntalo mu media kuleko ayagala otambula olwa mwakola interview. Nani. Tunabira bya olwaba abaga olukumamu. Olwani nani. Zubeda akyaza Nnalongo Kitone. Ne wogera ku podcast ya Shiba gye yakola. Abaana bavaayo ne batabuka. Bakutenya akabijjo kwali yogera birala. Twaliwo. Yali Sunday Nation. Yali Sunday Nation. Nga ne Zubeda tanagenda ttake. Tanagenda ttake. Bakajja ka video ko bajja kifanyi kya Zubeda. Ebyo bibaawo. Naye nze kyenjagala obagamba mu byonna. Zubeda teyavuma. Era sirowooza ne Nnalongo Kitone yavuma. Naye tulina that level of entitlement. People think they can break you. You know? They can break you. They can make you do what they want. Baagala otambulye ku oba okitegeera. Kasita nze discussion izo n'ennaku zino omuntu kasita otandika okuva ku principle. Nodda ku personality. Nodda ku birala. Okay, personality is osobola ovuma personality. Kasita otandika oteekamu omwana w'omuntu, omwami we, maama we. For me, I draw the line there. Era nze nina abantu besitayogera nabo lwa kintu ekyo. Oh. Nantu besitayogera nabo lwa kintu ekyo. Nga nabaleka kubanga nze ondaba nze sisobola even in my mind I don't remember during nali nvumye mama w'omu bekiba gye ekiri it must have happened like 10 years ago, you know, or something like that. The moment kasita otandika oteekamu abaana n'oteekamu maama n'oteekamu omwami w'oli abatabiriimu nzawo mankivuddemu. For me, how it stops making sense. For me. Yeah. It stops making sense. Mbeera sikyalina kati awo kyenkwongerako. Kati naye Zubeda yagambye yagenda kukwata Shiba. Yagambye agenda kukwata Shiba. Bwe yapatanye kati awo. Ebiddako awo beetwa. Yasomye katabo ko ku ntalo How to Win a War. How to Win a War. Nze nange ennaku zino kati nina kyenkola. Ekisooka I select the battles I want to fight. Sigenda lwana na buli omu. Ekyo nakiteekawo. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri olutalo bwe nduyingira mbeera ku yalukumye.
goteekako essira gwe nteekako essira totunuulira muntu mulala lwaki kati ffe olaba Shalom kati bino bye nkugamba byonna nti twagala kugenda ku palamenti tukole biki these things shape what you know olina okubaako engeri gy'olabika mu bantu bino bye twogera ebyekisiru abantu babyogera eyo mu nkukutu ffe Justin tutubireeta public amabina bisima amabeere biki si bye bintu ebitiisa ebiri awo okitegedde naye kasita otandika ebyo ebintu waliwo olaba omuntu ng'akutta omuntu amuvuma n'amuvuma ebyoya n'amuvuma amabina n'omugamba bannaaye tetuganye naye okitegeera yes nze bimu mbeera mbyagala kuba ebyo byenjagalira ddala binsesa naye abantu baffe kati era naadde ngamba Zubeera nemugamba nti Zubeera entalo beziggwa those petty fights tosobola kubeera nga tukyali mu mbeera ya kunoonya views na likes kati tukyakisobola kyekiri kyeggambye nti abantu bali mu kulobinga Shalom ebyaddala people lobbying kyekiri kye naggambye nti bw'otuuka wali ku Mande nondaba nga wendi nkulinze manya nti kitabuse you're robbing ntandise olwo kubanga kati Shalom kangulireko yes tukola sente eno na biki n'abasajja bali mukola sente ezaddala ezimalirayo ddala kati gwe nkugambye nti bano abasajja ne boolaba baali tebaagala tuyinyisa emberere sipiika bamanyi nti Kasuku n'amasannyalaze ge tasobola semberera sipiika n'addamu okwagala okwogera naffe naye kati abasajja abo bonna bazimbye mayumba baguza amamotoka abaali abaavu abanaku nga tebalina kye balina kati kyenkunyonnyola nti kati abantu bali mu kubala ssaawa eno nti gino emyaka egi we giggwerako obulamu buba buteredde ffe tukyali ku TikTok tuleekaana nze kyekiri mu kuntabula obwongo tukyali ku TikTok tukola ki tuleekaana kwesa Airtel osasule Airtel pay star 85 star 9 hash obenga to star 185 star 6 hash aba ngosasula school fees oyingire draw okuwangula emitwalo 3 aba winners 100 buli lunaku million 12 ezogaba yes ba winners 10 buli week yes tambula nnyo watugamba nga tukuseno gamba Arsenal yakwangula Premier League ne Champions League Champions League kyakirikera Champions League nkyakiriko Arsenal yagiwangula nakiraba Kasuku yes twanjogedde masoga nakiraba nalaba atetanga akutte ekikopo kya Champions League yes wabwero wa Emirates wakyoga buli wetukola okyogero gamba Arsenal etwala Premier League ozo kyogera nkuwakanya Premier League bagitutte Champions League nayo ogambye olaba ateta nga akutte Champions League yes agirina so waikibenda abayita ennaku z'omwezi nga 3 ngenda beerayo ku motive ebugoloobi ngenda kujja n'omujozi gwange ogwa PSG nange ngulinga gwa black butereevu tujambale original gye nagula Paris ku kisaawe kyabwe ngigyeko naye nja gwambala eyange nagigula ku kisaawe kyabwe Parc de Prince gye ngenda okwambala mbayeekere naye nga kyekituufu tugenda kuba tumala budde nga tekuli ssente kyabwerere ndowooza kyabwerere waliyo okulya ebyokuwangula so mujenga ngenda kujja balina Waikibenda yadde yabiŋŋamba yali ayagala nkulembera ttiimu eri naye nkwataganye nina ebintu bingi nze ndi wa PSG kwesiva yali ayagala nkulembera ttiimu eyeekera kuba bagenda teeka eno abayeekera eno ngenda kubeerawo ku moti so 30 years naye Waikibenda kyenkakasa nti mu maaso ngenda tutuulawo njabbaawo naye bino ebya mobilization kati nina ebintu byendi mukwasaganya bingi nyinza obutasobola ati gwe agala okuzimba Semitoni Construction Company basangibwawo Semitoni kale Construction Company and Property Management banadwa surprise interior byonna plans z'amayumba land surveying basanga Kampala na Bingo ku 0758 82 1603 ne 0787 94 35 39 nabo 12 aji Kazukwe couple
Sebavuga concert mitwalo 2.5 nemeza $2 million. MTN Momo nyinyiga star 65 star 20 ash ogende ku option 14 Sebavuga ogure ticket mpola mpola. 20th June wegafuda hadi bakapo Friends of Nalongo au premium likawo nga kunoni vie okuyingira bwerere okuzavinga emeza 0751 66 17 26 tubeyo mpola mpola. Abanyali calling infections abasajja Shalom Power ali agala okongera ku size Kisasi da village market duka bali gule unaku Lulamba kwa 0705 271973. Tuwenye Godfather Uncle Kasuku atuwayo buli mwezi makati katuwafuka buli mwezi. Yeah. Summarizing buli mwezi manja kuwa buli mwezi otwa buli mwezi. Mubere bulungi mweraba.